Pastor mulabyeko bannange nakozesaamuuko obujjege emabega wali nga sinnategeera nsonga z'abakulu naye pastor nkwenenyeza era neebaza ne Katonda okwongera omukisa nandikusanzeewo kana akatambi kuleetedde ebigambo bya Alvin Kayanja ng'avaayo agamba nti alabye ku biwundu bya Pastor Bujingo mu kwogera okungi era yayogera nnyo n'avaayo n'avumirira nnyo mukyala Teddy Bujingo ne famire ye abaana be bazaala mu Pastor Bujingo tibeeyisa bubi nnyo okulaba nga tebavangayo kugenda kulambula ku Pastor Bujingo beeyisa bubi nnyo kubanga oli asigalayo ekitaabwe batutte ebigambo bya nnyabwe byabagamba naye ne beerabya nti taata asigala taata ekyo tukkiriziganya ye taata asigala taata naye tannaba kwebuuza nti lwaki bannaddiini tebannavaayo kugenda mu maka ga Pastor Bujingo kumusaasira ku kyamutuukako tanneebuuza nti lwaki gavumenti esibise ku nsonga ng'ezo ezaalimu okuvuga kw'amasaasi okwatuuka n'okuttiramu omuntu ye alaba nti ye omuntu obuntu okwesitula n'agenda mu maka ga Pastor Bujingo n'amulabako olwo akoze kinene nnyo okukakasa eggwanga nti Pastor Bujingo alina ebiwundu eby'amaanyi Pastor Bujingo alina abasawo abamujjanjaba be bandibadde bakakasa eggwanga nti okusinziira omuntu gwe tujjanjaba ebiwundu bye tukamulamu obusaagwa bw'amasasi ye bino naye tebannavaayo kubyogera ye Alvin Kayanja ali mu byogerera era yeesoose dda nti yafuuse dda omu famire ya Pastor Bujingo era kati ye mutabani wa pastor omukulu alwanira bya busika ettaka ly'okukkanani naye ayagalako omugabo gwe singa Pastor Bujingo aba avudde mu nsi eno kubanga afunye omutabani agenda okumusikira ensonga nno lwaki tukugamba nti ebintu bino ab'NRM be basinze bitembeeta kubanga balina interest zaabwe tebakola kulwanirira muntu nti Pastor Bujingo afune obwenkanya bakola kubikkirira ekyo ekituufu ekyaliwo omuntu oli eyafa famire ye ereme kufuna bwenkanya kyokka nga bo bakuuta akadingidi okukyayisa bannayuganda aboogera amazima nti lwaki tatulaga ebiwundu ebyo kujjukiza nti ogugo gwa kunnyambako okuntambulizako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakukunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo bamutembeeta kaakano waliwo bannaffe ababeera mu comment section katugambe oba bankyukakyuka oba bannakigwanyiza abaagala twesonyiwe Bujingo buli video gy'oteekayo oli n'ateekayo wansi mu comment section n'akugamba bannange yeekolera ovudde ku mulamwa amaanyi gonna n'obudde bwonna obimalidde ku Bujingo naye weerabidde nti eri Museveni ali mu kukyusa amateeka ga byakulonda okulonda president direct kuveewo okulonda president kuyingire parliament ng'ekibiina ekisinziza ababaka abangi mu parliament automatically chairman waakyo yabeera afuuse president naye gw'oli eno ku Bujingo ng'amateeka g'ebyokulonda gafutyankibwa yeekolera bambi komawo mangu ku mulamwa kaakati baganda bange njagala okusooka okubabuuzaamu nti okulonda kuno kw'olwanirira kusigalewo eno fomula y'okulonda kw'olwanirira kusigalewo ogijjeemu kalungi ki eno fomula y'okulonda gy'olwanirira esigalewo ebaddewo okuva mu mwaka gwa 1996 naye okuva olwo Museveni azzenga anyaga obululu nga takoma bukomi kunyaga bululu naye nga wakati mu kampeyini oba mu biseera by'okulonda wabaawo kitta bantu wabaawo okubuzaawo abantu wabaawo okuwamba abantu kati eno fomula gwe gy'olwanirira osigalewo gy'olowooza nti nnungi mpa ku juice gw'ogijjeemu olyoka ogirwanirire kalungi ki akavuddemu olyoka okirwanirire sigamba nti mpagira eri fomula empya gye bali mu kuleeta naye ekizibu si ngeri gye tugenda kulondamu ekizibu kyakuggyawo Museveni ffe tweteekereteekere Uganda empya era ensonga lwaki obadde towulira ddoboozi lyange nga likaayana kaakati baabo baagala okulonda kudde mu paalamenti era badibage eggwanga balidibagidde emyaka 4 naye ng'okulonda tekubadde mu paalamenti kubadde kukuno gwe kwotegeerera kw'oyagala okulwanirira kw'olowooza nti kw'olina okwenyumirizaamu ffenna tulwanirire naye kuvuddemu kalungi ki Bannayuganda saagala amaanyi gammwe mugamalire mu bitaayambe njagala amaanyi g'oyagala okumalira mu kulwanyisa okubeera nti okulonda kugenda mu paalamenti ogamalire mu kulwanyisa nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni kubanga omuntu y'omu abadde ateeka emivuyo mukuno
era ye muntu y'omu agenda okuteeka emivuyo mukuli teweerabira nti omuntu y'omu yazizza bujja contract ya Simon Byabakama n'omukyala we Hajati abadde amumyuka kati kitegeeza nga tojjeewo mu 7 tewaliiwo kyogenda kukyusaamu emimwanya egikooye twagitemanga waakiri ne giddamu ne gitojjera bupya eno Uganda nga bw'eri olunaku olwaleero buli system eriwo yeetaaga kutemwa tuzimbe bupya ng'okyali mu mulembe gwa Museveni kino ky'olina nekyo kyayagala okukuleetera byonna bisigala bifu bw'ogamba nti amaanyi n'obudde tubyononedde ku Bujingo era nvudde ku mulamwa naye ate weerabidde nti buli kulonda okubeerawo okukwenyumirizaamu kw'oyagala kusigale buli lwe batta abaana b'abantu buli lwe babamba abaana b'abantu ono Bujingo gw'ogamba nti nvudde ku mulamwa oba mwononeddeko obudde bungi yabeera akazindaala akababuzaabuza ne bawamba abaana b'abantu n'akwata akazindaalo n'ayimirira ku katuuti n'abuzaabuza ne batta abaana b'abantu n'akwata akazindaalo n'ayimirira ku katuuti n'abuzaabuza ne basiba abaana b'abantu muntu y'omu n'ajja n'abuzaabuza kati bw'ogamba nti amaanyi n'obudde mbyononedde ku Bujingo nvudde ku mulamwa then obeera ate naawe oyambako Museveni okusigala mu buyinza kubanga guno omuti gwenjagala okulabisa gwe muti ogumu ogubadde emirandira ku gavumenti gye bayita mwami Yoweri Kaguta Museveni so baganda bange ne bannyinaze ekikulu si kyakulwanira kuno okulonda kusigalewo era ekikulu si kyakukyusa ngeri gye tugenda kulondamu ebyo byonna tebirivaamu mulamwa nga Museveni akyaliwo ekyalibadde ekikulu olunaku olwaleero kwe kujjawo Museveni by all means fe tujja kutereeza ensi yaffe after Museveni era nabagamba gye luvuddeko nze sijja kujja kutuula wano nnwanirire okunwanyisa enguzi nnwanyisa ebukenuzi nnwanyisa ekiwamba bantu nnwanyisa ekibba ttaka nze amaanyi gange kangamalire mu kulwanagane Museveni kubanga gwe muti okutudde ate ebikolobero bye nnaalirwanyisizza kitegeeza nti bwe sijjawo Museveni ne bwe nnaalwanyisa enguzi ti mu gavumenti ya Museveni mulimu omuli w'enguzi nga gw'omuti okutudde enguzi gukyaliwo gujja kumerukako ettabi eddala eriri enguzi n'okusinga ate liri lye nasooka okutemako so mu Buganda ewaffe endegeya okuzimala amaanyi ezikuleekaanira buli ku makya otema muti kwe zituula so si kujja ozigobeko ogugobeko omuti ez'endegeya ezikola ki ezireekaana so olunaku olwaleero nze mbabuulira nti Uganda okutereera nga tumaze kujjawo mu mpembe Yoweri Kaguta Museveni mpaawo kintu kyonna kigenda kutereera mu nsi yaffe Uganda ng'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni akyaliwo amaanyi nze ngamalira mu kujjako Museveni n'abo abamutembeeta era y'ensonga lwaki buli lwenfuna omukisa okuba oyo yenna amukuumira mu buyinza ngukozesa omuti gwe bayita Museveni gunafuwe tugusuule ffe tujja kwetereereza system bannange y'ensonga lwaki sajja kwogera mbu nnwanirira kuno okulonda kusigalewo kubanga mbadde nagwo okuva mu mwaka ogwa 1996 naye mpaawo kalungi konna ketujjeemu kakati ekikulu si engeri gye tulonda wabula ekikulu kwe kujjawo Museveni tutereeze demokrasiya ng'omuntu asobola okuwa omuntu amuwangudde obuyinza watali kumubba ewatali kuwamba bantu ewatali kutta bantu era nga kyangu nnyo ng'era tekiriimu buzibu bwonna yadde ne sitaani yenna omuntu okukwasa ebisumuluzo omuntu amuwangudde eby'obuyinza natunuulidde ow'ekitiibwa Right Honorable Mathias Mpuuga nnaku nga 2 emabega ng'awaayo obukulu eri Right Honorable kati mu budde buno Joel Ssennyonyi nalinze ndabe Empuuga bwabutuka ndabe Empuuga bwasaanuka ndabe Empuuga bwaggweerera ndabe Empuuga bwasaanawo
ndabe empuuga bwayimpawa ndabe empuuga bwakogga kubanga yawaddeyo obuyinza kubanga nze bulijjo ndowooza nti okuwaayo obuyinza kikuleetera okuggwerera okusaanuuka okubutuka okumera ebirogologo okuyimpawa okukogga nesinnalaba mpuuga kimukyuseeko kitegeeza kyangu nnyo okuzza obuyinza mu mikono gy'oyo omulala gwe bulina okuddira kyangu nnyo okukwasa omuntu akuddidde mu bigere ofiise watali kukaayana naye n'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni yalowooza okuwaayo obuyinza abutuka aggwerera asaanawo akola ki kakati bwe kibanga Museveni akulemeredde wano mu kumuggyako obuyinza ate nga gwe oyagala osigaze mu kumuggyako obuyinza nedda Museveni olina okumuggyako mu ngeri yonna by all ways by all means then munaasalawo mu Uganda empya okuddayo ku ssemateeka wa 1995 kubanga yali mulungi ng'alambika buli kintu okumuzuukusa okumutereeza n'okuddamu okumuteeka mu nkola but as per now okulonda kw'olwanyisa ne kuno kw'olwanira kusigalewo byonna tebirina njawulo as long as akyali mu control ye Yoweri Kaguta Museveni z'ensonga lwaki saabyogerawo amaanyi ne ngateeka ku Bujingo abaddenga akuba kerere mu kunyigirizibwa kw'Abannayuganda mu kuwambibwa kw'Abannayuganda mu kuttibwa kw'Abannayuganda mu ngeri y'okulonda ate gwe kw'oyagala osigaze awo nvuddewo nawo ntangaazizaawo naye abange mbuuza amasasi baagakuba ssimu oba amasasi baagakuba mugongo kubanga buli abuuza ku kintu ky'amasasi nga bamugirayo essimu olaba oba ebifaananyi ebidawunloadinga wa ye ate yabidawunloadinga bano bokka baalaga bantu be bayita tonvaamu asobola n'okubalaga obulaza essimu n'abaga tonvaamu eyo bantu be bannaakalyakaani batontabaala sikutabaala naye buli ajja mugalaba n'azuumingamu bw'ati n'azuuminga out n'azuuminga in n'azuuminga out abasajja baali bankoze bubi abasajja bampisa bubi olaba kino ekiwundu kati kino kiraba ate kino kiri sensitive nnyo abasawo baagaano kiteekamu baakiyiwamu buyiyi walajo omanyi walajo oyo atte obusagwa mu mubiri naye bannange obulumi bwo bungi naye ng'obulumi abwogeza mumwa obulumi wallahi ne ku maaso ge tebuliiko naye ye omulwadde atawummulako omulwadde ateewummuzaamu anaabeera atya buli budde abamukulaga ssimu buli budde abamukulaga ssimu kaakati gwafuuse omulimu omutongole buli agendayo ne bamulaga essimu era ne bamubuuza ebiwundu tobirabyeko kaakati ebiwundu byono biringanga firimu etaliimu bazannyi ebeera yakwogerera nnyo abantu babakubya amasasi ne Jeno Katumba amala bamukuba amasasi era n'alamanga kugamba nti baagakuba naye nga ye tewali yamuteeka ku pressure ate nga ye akola mu gavumenti direct nga teri yamuteeka ku pressure teyamuteeka ku pressure waaye tulaga ebiwundu byali birabwa nga byeramba ng'ekigambo omwana omujja na nnyina kyeyogerera naye amasasi go mukama wange Alozias Bujingo nga gaakwogerera ng'ofuuse vijje jingo ku masasi agakubwa kaakano mujje mulabe bannanga amasasi gagenda ne gankuba olaba lino katali yuza katibba lino katali gene mu sipaino kodi abalala gye bayita bulaka buku kaato liraba lino katali nkutula omugongo nsuwe essanyu bemaddeefu ne Suzani Makulu omanya amanyi tugasinziza ezo mu mugongo kaakati olaba kabula katansuwe essanyu lyange yemaddeefu ne Suzani Makulu omusajja yansu ne ssanyu laba lino kanzumingemu kakati baba ndu bagamba nti tebanguba amasasi naye omusajja yajja nanguba amasasi omwoyo omutukuvu najja nangamba kutama kakati mwoyo omutukuvu oyo yaggamba kutama yali tasobola kugamba kutama nga tebannali kukuba mu mugongo yakulinda basooke bakuba amasasi alyoka kugambe nti kutama mwoyo omutukuvu yakulinda basooke bakuba amasasi naggamba nti kutama ye lwaki mwoyo omutukuvu oyo teyaggamba nti toyita waliwo abajambula yakulinda olyokozigwemu era okyasooka okungamba nti oyo yasigala mwoyo omutukuvu yakulinda osooka ozigwemu oli waabeera n'azunga n'olusimu bannange n'emmotoka yennyini
gy'agamba nti baakuba amasasi mu kifo kye temuli yadde akasaayi yadde akatono. Mwetegereze ekifaananyi. Ekifaananyi ky'emmotoka mukinoonye mukyetegereze. Ekifaananyi ky'emmotoka amusaayi gulaga guli eno ku co-driver. Mu kifo kya driver temulimu yadde ettondo ly'omusaayi. Kyokka ate agamba yagenda otutuuka mu ddwaliro ng'essaati ye yonna ebunye omusaayi. Gwali gwaki? Bwe bakuba amasasi ne gusooka gulindako. Bwe wafuluma emmotoka ng'omaze okugituusa emulago ne gutandika okutiiriika gwonna mu ssaati guti naye nga mu mmotoka tegwatiiriikamu. Amasasi oba baagakuba ku ssimu. Oba essimu yo bino bye tugamba mbu essimu simanya wootagaadi simanya biki. Kaakati ng'eyiyo ya bullet proof era ng'egaziwa bweti n'ekubuna omubiri gwonna. Amasasi gonna agajja gakwata ku yo pa gwe nga tegaakutukawo kubanga buli akubuuza amasasi ojjayo ssimu anti era mubaagala kunneeyambuza z'omusumba omulamba. Fullfigure agamba wamweyambulira. Fullfigure mukozi wo. Fullfigure mukazi gw'oli musajja. Bw'oba wasobola okweyambulira Fullfigure omukozi wo era omukazi ate nga kajabangu, lwaki basajja banno n'abeekyama bo tobeeyambulira? Byebyo nno bannayuganda batabuse bagamba nti mwaboogerera omusajja lwaki mwe mumwogerera. Ateekewo embeera eraga nti ddala kituufu yayisibwa mu buzibu bw'ayogerako. Ajja kirage public abagambe nti bannaye muyitiridde okunjogerera. Amazima amatuufu gaagano mwerabire ku biwundu bino. Naye ng'akyayogerera byogerere ku mateza bannayuganda bo bagamba si beeteefuteefu kubikkiriza. Era abaatutte ebigambo bya pasita mutwale byammwe naye ffe twetegeerera